abakazi kyembasa bannaayi omukazi bw'obanga okimanyi bulungi nnyo nnika gy'oyambala esobola okukanga omusajja lwaki oba ogiteeka ku display. Mulimu omukazi ajjamu bw'ati nnika n'agiteeka ali n'obanga alagenda okulaba TV ya kibuto nga mpale neneeti nene nnyo era kati nze waliwo entula neneebuuza niŋŋaane bannaayi nina kale be neebuuza naye simanyi naye temunkuba just neebuuza bwebuuza oba nkyogere musa nkibuuze njagala neegomba nnyo laa ku mpale ya fulufiga si mu bubi neegomba nnyo laba empale ya fulufiga oli akunyumiza wulira fulufiga engeri gye mulambwa ate akaggyamu empale n'agiteeka guno omulamula ogulaba guno omulamula tuli mu kwogera mwogezi bamanya bwe tongira nnyo mbadde jasi ngamba bugambi jasi girabako yegomba okulaba tokana kade endala empale yegombeka okulaba empale zirina engeri gye zisala abakazi ne ziboola kati abayino jiba nenonga omulembe weguli empale omukyala agamba empale enjoje tayambala mpale kumala dakiika aga empale yanjokyezza ennaku zino ze bakola zibeera mu bubiriiti naye kati zisimanyi nakumanya oba baziteeka mu buganga olina obeera naye gye bujja abakazi tujja basa mukubo nga batambula mu nnika bino ebintu bye twamba okimanyi bisambala nange ya munda oli ku bakazi naye nange sambala ka munda era semudondoli agenda ati kale ebyo media kwe tuli leero tuli mulamula baguyita mulamula mulamula tuzze kulamula nine Junior Musumba ne VJ Musa abasinga mumanyi ne Junior Pastor Junior buza kabakulaba abanda bambalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya n'eddoboozi Pastor Junior aka beeyi nene mu Luganda wagano tunyonyole ekyo kitegeeza beeyi nene kitegeeza beeyi nene tuli bagita batya ABM Media Uganda. Yes, leero tuzze kulamula bingi leero tuzze kulamula bingi nnyo nsonga z'abakyala ezo. Kale Musa nawe weyanjula abakulaba batulaba balamusizza nnyo mwebale nno okutulaba mwatulaza amaanyi nti mwagala bye tukola bingi tukyabireeta ate tugenze ne tuleeta ku mboozi ku luno y'abakyala ogambye nti abaana abawala boonoonya abakazi abakulu awo madezi abaana abawala myaka 17 kutandikira 15 17 18 paka ku 28 boonoonye be twandiyise bamaama baffe bamyaka 4 n'omusango ku TikTok ali mu kwemola ne maama wange bazina amazina agatasaanye. Kantandike ne Junior abaana abawala myaka 28 boonoonye nnyo bamaama baffe abakulu. Ebiseera ebisinga kituufu boonoonye nnyo bamaama baffe abakulu naye ne bamaama boonooneka baagala boonooneka baagala anti teri ayonooneka nga tayagala kuba gwe bw'oba olaba ekikwonoona lwaki oba okyegattako gwekimanyi nti buli kintu kyogattako mu bulamu bwo oba okiraba nga either kirina kyekikwongerako oba nga tekirina kyekikwongerako ne noosalawo okyegatteko. Sikategedde tonnakategeera Musa wantegedde oba ggwe? Ngutegedde nti omukyalo omukulu agenda okwonooneka aba ayagala kwegamba kyogamba nti mu biseera byaba teyayonooneka anti kati kankuwa example kyekiri kyenkugambye nti teri muntu ayonooneka nga takola ki nga tayagala kitegeeza ayonooneka akola ki ayagala. Gwe oba olaba ekikwonoona ekikujja mu kkubo ly'ettuufu lye bakkulizamu bazadde bo
olowooza oba tokyagala kitegeeza naawe okikkiriza kikwonoona. Tusanze maama ayambadde obutiiti buyisemu obutiiti edda bwalingawo naye kambuze obutiiti bulina makulu ki kye bugatta ku laavu obutiiti alina erinnya lyessasobola kwogerera wano simanyi abatulaba oba banaagira bati naye obutiiti bwalina erinnya mu Luganda olutuufu era n'omugaso gwabwo sigulabawo obw'ekisenkati nze nganze pasita Mukama yanzalawo nuŋŋame mu nkola zonna oba za kisenge oba zaki ayedde ennyo Abaganda baabuyitanga omuwoomya nnyama era erinnya lyali ettuufu bwe muwoomya nnyama tewulina we buwoomya ssebo temujja seeka babuyita omanyi kankulabe ekyo kikubanga abongera obuzito ku buliri. Daba waliwo zino engeri omukazi nga ali waggulu ng'anyola wati ekiwatu kati bukolanga ensaasi gwe wali okubyeko engoma eŋŋanda newooma nga tekuliko nsaasi yali ewoomi mbuleete bunyonyo ati buno bwe buli wagira nakagira ti bulina n'engeri gye bunyumisaamu kati oli musa omulaba tabitegeera omanyi lwaki tubumugjako babwopiica nati bwe bunyunyumu naye nkugambye bulina engeri gye bwongeramu wali wennyini agambe n'obumugjako busigala kyekimu n'obumugjako butya obutiiti omugjako okimanyi ku 10 enjawulo essaawa zino osobola otambula mu kkubo nga buli gwoyitako tabulina eddi ensakati naku zino tekisoboka kubanga essaawa zino bwe buliko bweyongedde obungi n'atalina lubina ate bafuba nnyo balage nti babulengere edda bwebo okimanyi nti essaawa zino babutimbye ku botiiki ku ziddami zonna tebakyazambaza ngoye bazambaza butiiti babuza bagezaako amanyi lwaki bagezaako kitegeeza kyaliwo okuva edda nedda naye mwali mugezezzaako wayina mulamwa kakategedde kati obutiiti nkimanyi Baganda be babuleeta kati gwe bene omukazi w'Omuganda n'obutiiti mbere n'Ekinyarwanda ekitabulina olina kyoyogedde n'ogamba Abaganda be bakola ki njagala okusala ekirimi Abaganda baali basooka ne babuleeta mu ngeri endala ng'ate bulina emikolo emirala gye bukola ki gye bukola mu Buganda ng'okuwundanga emigo gy'Abakabaka gye baakwatanga okitegedde naye ati first abaabuleetera ddala okutandika obusiba mu Kiwatu ate baali bantu bamu nga wonaga Abanyarwanda bano abawesitana abo be baleeta obutiiti okutandika okuweesiba leeta webale kale tugende maaso okitegedde kali ngambo yalina obutiiti oyo yava okuwona ssente era tabwetaaga nnyo nante era olaba tebulina mukulu lwaki tabwetaaga naye yennyini ng'ayini bwabwambala era tebumunyumira kuba naye tanyuma soma okubye nnyo ate sikubye nnyo gwoba olabe tabwambala kyova olaba nsanga bwambalibwa baani bambalibwa abantu nga balondemu ng'era beebo ne tojja kujja eri kiwatu kyo kiringa ng'omugugu bwe kiti olina ekiwatu kiringa ekidondi kya wuzi ojja okyambaza obutiiti era tebujja kunyumira tujja bbula oli nga yeesibye enkutu zino ezayirizi naye osanga omwana nga alina ekiwato akawato buno bagamba obuwato omanyi obuwato omwana alina tuganyoze ni musuma naye waliwo omwoyo ogwo kugamba nga kyo Mukama yakitona n'akyesigalira nakana kanyonadde enkubu tuufu nga kataddemu obuti n'olabira ddala nga weewaawo okitegeera n'okalabako n'owa Mukama obujulizi n'okuba nako n'ogamba Mukama what is going on watonda okitegedde naye ojasanga oli omukazi alina figate munene alinga bulanki y'amandaazi naye ataddemu obutiiti tokubye nnyo sikubye njogera mazima manyi Bayibuli egamba nti amazima gali kufuula waki ow'eddembe abakazi mutuyambe bw'okizuulanga nti olina figa oli munene nga nti mu kidondi kya wuzi wakula bubi olinga nga bino ebidomola bya kapipa biveeko toteekamu butiiti mu kiwatu tovumaganya bantu ne mu bayimbi bwe kiri mulimu abayimbi abatambala ki butiiti kyovola iriya Jasmine abwambala n'abulagako eri ensi nga bonna buli mu kawatu kubanga alina akawatu ne figa yeeno okitegedde ne kati sangaali banaye osanga Sofia Nantongo ng'ayambadde musumba wolaze wakulu nnyo Sophie
bawambala njogera mazima emirembe gyabayitako emirembe tegyabayitako kubanga bwava dda kiringa nga wonaayimba oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda oba oluyimba lw'eggwanga okitegedde eggwanga bwe lyali edda kati si bwe liri okitegedde kyogamba oluyimba luveewo olw'okuba eggwanga bwe lyali si bwe liri oluyimba luveewo kati nabuli bwali bwava dda okitegedde kati mukuva edda bambi mutuyamba abakazi ng'okimanyi wakula bubi figa yombi toteeka butiiti mu kiwato tovumaganya ggwanga musawo otabadde jeni abadde alumbi omu ku bayimbi baffe Musa Finanto mutasobola kwambala katiiti figa Sofia Nantongo teyambala butiiti okimanyi nti nno obutiiti okumanya tebulina makulu n'omuntu gwempa ekitiibwa maama wange ayinza okuba tabulina ani nandujja maama wo nandujja kyekiri kye nagambye nenkugamba ekintu kimu negamba ekintu kimu essaawa zino mulimu bajjajjaffe akagoye naye ono tayinza kuba na butiiti Musa bwe buzibu bwe oyagala nnyo engoye z'abakazi kyekiri kye nagambye nti bajjajjaffe baalina ennono ze batambulirangako edda balondangamu tebakyazitambulirako abaliwo ku ssaawa zino kyekiri bwalinga mu nnono obutiiti bwalingawo mu nnono naye kati essaawa zino mulimu abatakyayina kubwambala nga bwakoma kugira emirembe gyabwe buteeka mu biwato byabwe kyekiri kye nagambye tojja tugira eri mukazi ng'olina figa eringa ng'ekidomola kya kapipa ani amanyi ekidomola kya kapipa we kyako kiba kimpi nga kyonna kyalawundi w'ekiti kyekitegeerekeka gwe ssebo ova eri figa ye yeringa ekidondi kya wuzi ogiteekemu obutiiti togenda kunyuma era tojja tusikiriza naye omwana nolakalidya jaziminga kambadde obutiiti konna kalina eno wate kalina mayipusi kalina mukama bale mukama atonda bulungi nnyo naye ate wewunya abatalina butiiti be bali mu bufumbo mbaani abali mu bufumbo abatalina butiiti Irene Namatovu ali mu bufumbo Irene ki Namatovu Irene Namatovu wali omubikuddeko omuntu alina obutiiti Musa bukyambawo okuleka ng'otugamba wagenda ku mukyala wa Honorable wamanya ota ntalina butiiti kubanga nze bukyambawo sooka olinde bukyambawo sirabangako kuki Irene Namatovu nga nemulabako wano bweyambadde akagoye wano kale eno nendabako wano wewati omubiri gwe wano gwe tokimanyi nti waliyo apo gyotunuza mu muntu nemulaga edda sebo Musa tusiriwaza teriyo singa buli muntu agirina kubanga Musa gindage mu simu abalondemu gindage mu simu yo kuba Musa oyina omuzoogo Musa ova kutogamba mbu obutiiti tebuyina nze edda batugamba edda walabanga bamaama bakusaamu embira omwana bamusaamu embira nga muto nga bagamba simanya akole ekiwato mbwayawule gwendagayo wayawula kuba naffe fena bazituteekamu teziriko muwala mulenzi enki embira kati gwe tewayawula njawula eki nedda mubamu abamu nga kane wamanga yazaaliddwa alina eggumba ggumu kati amagumba ga Musa gaali magumba bwe kyoba omanya naye ze bwenyimuka essaawa zino nayawula Katonda omulaba si musiru agenda okussa ku nsi ng'akutadde ku nsi ogenda owomera abantu ng'akutadde ku nsi ogenda abantu buli kimu kyogedde bwe tuba tusoma Bayibuli tulaba nga Mukama atugamba eby'omu nsi bayigiriza eby'omu ggulu okitegedde bibayigiriza eby'omu ggulu kitegeeza mu nsi bw'oba ng'olaba bulungi nnyo akakazi nga kambadde obutiiti gwomanyi kyoba mu ggulu abaliyo tebabwambala kubanga Bayibuli etugamba eby'omu nsi bayigiriza eby'omu ggulu bw'omanyi kyoba eggulu lyerino lye tuliko bw'omanyi kyoba omanyi kyoba eggulu lyerino lye tuliko ng'omala olukasoofa todda nze masibirabye era kitegeeza byayogera byali bituufu ebyonsi bayigiriza eby'omu ggulu kubanga era babambala bakola ki weebali nze oba eggulu lye ku nsi mmaze obbula kale ate bw'onoofa bwe naafa ate nabagamba mulemenga okwesiriwaza Musa naawe okiraba eggulu lyo liriwa lyerino asobera ku nsi oli mu ggulu kubanga omuzungu waba asobola okufuna ekizungirizi n'abuuka n'agenda mu bbanga gwe lyoyita eggulu n'atuukayo nga nayo yennyini nnyini ate era watuukayo eyo munda waggulu gwe gyolaba eggulu ng'era akyalengera eggulu okakasa gyeriri sikategedde musumba nkugambye ekibuuzo kimu Musa bino bye bagenda beeyogeza tugenda mu ggulu eggulu liri wano
gwe jjana gy'ogamba mu busiramu gye bagamba mu jjana ogenda wano omuzungu afuna ekizungirizi n'abuuka paka wa mu bbanga kyokka n'atuuka mu bbanga nga naye waliyo ettaka kyokka asigala akyalaba eggulu kati gwe eggulu liri luddawo eggulu lye tuliko amaaso gaffe lyenensi kwe tuli amaaso gaffe tegasobola ddira kati omaze okitegeera nti bw'ofa ogenda obeerawaawo ku nsinga okuntanga mpewo boyiwa kati ate bw'oba olina bwe wakolako ebibi irayiyamu katonda bamaze okusisinkanya naawe bwe wakolako ebibi baba bagenda kukugoba bakuba emigo nga teryakutaasa teryakulaba nawulirako nti laavu yeeyo ng'ofudde si byakwana mbokwana kuli eno ku nsi ffe twakwessaamu era katonda takwagalirako ddala eri bakwata bukwasi ogoba bugobi nga nkoko nanti teri ngoye alayiyamu ngo awo mba wakweyagala teri ngoye olw'ensonga omuntu bwe bamuziika mu lugoye lumu abasanda bw'otuuka eri bw'otuuka tolina lugoye waliyo osamba isiramu ziika mu ngoye nanti esanda gesanda lwe lugoye olweru ng'oli bwerere nga bwe wazaali waliwo lwe muntiisa era oba wakatuuka nze waliwo lwe muntiisa mayi lwaki muntiisa kuba nkubamu akafaanani engeri gye ŋŋenda kyova olanze bannaye nsaba mukama anyambeyo ekintu kimu bwe ntuuka ng'okufa oba akola atya simanyi nakumanya saagala kufa kubanga nkyayagala okwetegereza ebintu nkyayagala okwetegereza obuwata obulimu obutiiti kati bwe nfa ku ssaawa zino aba nkoze bubi nnyo obutiiti bwo abaana abobuwala bintu bingi nnyo abaana abowala ennaku zino bye baatandika bambala patra ye patra bulegging patra buno buba bumpi naye waliwo buli obulala bubayika banesaagala saagala bayika waliyo bayika bubayika olaba empale nze bayika manyi bavuzi ba piki kati newunyisizamu okubanga mumanyi bayika eriyo obupale obuddugavu ennaku zino abaana abobuwala ayambala kapale ate kati nno babutambulira namu nayambala kapale nga kati nze waliwo olunaku lumu buli waŋŋamba ne baŋŋamba simanyanga bukisa biki lwaki nze obwo bubayika obulaba abakazi bwe bubalemeseza n'ofumbirwa lwaki jjukira omukazi ebintu ebisikiriza ku musajja bingi ekisooka omukazi asobola otutuula n'olaba wano nga wasava okitegeera naye ogenda n'omutunuulira omukazi omutunuulira face olina okuddamu n'omutunuulirako wano wansi olaba oba wasava kuba obusava bw'omukazi butandikira ku maviivi okudda kukoma ku kundi kati bw'otunula no nga waliwo kibayika obanga alabye ku mpitambi y'omuntu ng'obadde oyita topromotize busego oyagala buli omu atambule ng'akulaga bisambi yensonga lwaki peti zaaliwo kati nkizudde kuba musantera nnyo musanga awo ennakulabya ng'ayitaayitawo alabe ku bisambi aba ayagala laba bisambi nadde simanyi kiri nankulabye omusumba aye kanaaba muzibu ono nedda nze nankulaye waliwo ebitala n'ababira nze kyemmanyi oba be babikuuma ze simanyi neze buli wempitawo bayimiridde waliwo oba abasajja nga bali awo bayimiridde bali mu kunyumyanyumya bakolaki ate nga abawakazi abaliwo bambadde obutiiti mu biwatu butiiti bwakubye bukubi naye tebulina mulamu tebwakubye munaye ffe tugamba baganda kati Musa alina ekintu kyabadde asaba naye lwakuba kisabidde mu magezi abadde asaba ekintu kimu bayika ng'aleeta olugero lw'Oluganda olugambibwa atunda ayolesa y'amazaawo amaki amangu kati bayika baziveeko peti baziveeko na peti lyo ate njagala lwaki ogyagala era nze bwe nsanga omukazi ayambadde peti bwe mba ninamu omutwalo ngumuwa ne mugamba maama we bale kuuma buwangwa na nnono lwaki peti eyo ogiraba peti erina engeri gyekuleetamu feelingi musomanyi ekyayambazanga abantu peti kyali kimu ngoye zitangaala zaalinga ngoye kukolaki kutangaala era kyova olaba abakadde ennyo baate baafuniranga ddala ziri ziva eno paka eno nga peti ate kati Musa omuba muvudde ku mulama Musa yagambye wano ekisambi abayagala n'alabako peti ebika wano wonna kati Musa nanti peti bagikola mubiri ogulinga ogw'empale ey'omunda kati olwoba era okusikiriza kwa peti okwo okiwembe waliwo n'omulembe ogwaliwo ng'omuwala atambula ng'empala agisiseemu eno eringizamuko waggulu bweti okimanyi nagwo ogwo omulembe gwaliwo olowooza kyava kuki kusikiriza simanyi sikiriza ki ng'oyambadde ogupale gulinga kateni n'ogulaga ebweru bwabanga bweru nina kyensaba abakazi abali abatulaba
abakazi kyembasaba bannaayi omukazi bw'obanga okimanyi bulungi nnyo nnika gy'oyambala esobola okukanga omusajja lwaki oba ogiteeka ku display. Waliwo y'empale ekanga. Mulimu omukazi ajjamu bw'ati nnika n'agiteeka ali n'obanga alagenda okulaba TV ya kibuto nga mpale n'empale neneeti. Nene nnyo era kati nze waliwo entula ne neebuuza niŋŋaane bannaayi nina kale bye neebuuza naye simanyi naye temunkuba just neebuuza bwebuuza oba nkyogere Musa akibuuze njagala neegomba nnyo laa ku mpale ya fulufiga. Si mu bubi neegomba nnyo laba empale ya fulufiga. Oli akunyumiza. Wulira fulufiga engeri gye mulambwa akajjemu empale n'agiteeka ali ng'ogenda n'akatandika. Guno omulamula ogulaba. Guno omulamula. Mulamula tuli mu kwogera mwogezi bamanya bwe tongira nnyo mbadde jasi ngamba bugambi jasi girabako. Yeegomba okulaba empale kana kade endala empale yeegombeka okulaba. Nkugamba ani? Ogambye ani mutata? Fulufiga yasooka ku namba ya ne mulimu kati kwegamba mulimu ate omuntu gwagaba n'ogamba ate eno ndyegomba giraba mu bulungi. Mu butuufu omuntu kale zinajjamu empale nga zusanze wali ziri ku peegi naye nga zikusikiriza busikiriza. Empale kikaaki zino empanvu ngamba ey'omunda nnika ng'eyina engeri gyesikiriza nga ntonotono. Madamu oyo gwoyogeddeko ayambala empale empanvu ye wampale empanvu tateekamu ya munda ky'ogamba buli ayambala empanvu ayita bute.